eno King Saha akaseera we kaba katuuse nga ka freestyle kabeera ka freestyle. Laba beeguddeko Konesa Kalamani nkugambye video ekutte akati era nga boogezaako okulaba kakati nno byemu byengenda okubeera nga nkutuusako maaso awo Lydia Jasmine Kosate ne Nina Rose. Ngenda kusaba video soko ogimpe like kasita obeera nga tonaba kusubscribinga ate nakyo kikoye ddala. Wano nga bwe kiri nti no music and personalities munnange ebifa ku bayimbi bo ba celebrity bo mbeera natuuse nabyo dda wano ku Jamina TV naye nga munnange ntandise n'akatambi wali aka King Saha. Kakati nno ku mulundi guno wabaddeko aba artist bangi nnyo ab'enjawulo. Kakati mu kifo kino wali munnange ate entebe eside wano ku King's Sport nkugambye King Saha kasita kabeera nga akaseera ka freestyle nkugambye tewabeera waasala wali kibeera kiriya nnyo era nga boogeza kukulaba kansukenkweko katambi kano olabe ng'embeera bwe yabadde mwana mulenzi munnange ate King Saha ne Sakalamaani. One more time. You a bad kind of man that's smoking cocaine. Yeah. Let me tell them too. When it's a better moment, come down in the red. The one for the people when they do the business. No matter you and no matter your bed. No kind of use a copy of it. No matter your what. Match your band. Come on, that's fire. Whoa, yo. Leero mmeto gye babadde batuddemu yeeri munnange ate eya Nantigoso ndowooza ogijjukira bulungi ebiseera ebyo yatinta nnyo mente eyo yatinta nnyo ebiseera ebyo mwana mulenzi munnange ate King Saha yagituulamu neŋŋamba bannange kikino era ng'agyagala nnyo mente eyo nga bw'ogiwulidde esayidi. Kakati nno awo kankugyeko ate nkutegeeza ngo nti no omuyimbi Nina Rose ebiseera ebisinga nti no buli wolaba nga ebifaananyi ebyo kubanga aba yeekubye make-up nga yenna ayaka kibayita okwaka kitegeeza nti aba alina kyafumba either video oba nga abadde ku photoshoot nga boogezaako okulaba munnange. Kakati nno ebifaananyi bino abadde abitaddeyoko wali ku Instagram, Facebook kw'ossa ate n'emikutu emirala era nga bibadde bikutte akati omukyalo ono Nina Rose nkugambye abadde ayaka kibayita okwaka wali era nga boogezaako okulaba munnange ate omuyimbi wo Nina Rose era nga bwe nti bwe mukyekinzeko okankuggyewoko ate nkutegeezeko nti nno Lydia Jasmine alina ekipya kyafumbye oluyimba olupya luno alutumye Bebe era nga tulabyeko ko wali akozeyo kaawo sample video nga actually tugitwale nga challenge kubanga osooka ebiseera ebisinga nti abayimbi wafulumya oluyimba akolayoko ka video ka simple video awo kulaba nti nno ng'ali mugezesa munnange ate project ye. Kakati nno Lydia Jasmine kyabadde akoze era nga boogezaako okulaba akatambi ako kabadde kakutte omubabiro wali ku mikutu egy'enjawulo mwana muwala ono ku luyimba luno olupya. Actually n'ebifaananyi ebyo nabyo bitredinze nnyo ku mikutu egy'enjawulo era nga boogezaako okulaba kugambye abadde ayaka kibayita okwaka naye no project nno mugande wange gyaleese ya tabbu tosaanidde kubeera ng'ate ogisubwa osobola ogikyekingako era nga ngenza okukola vidiyo eno ng'oluyimba olwo amaze okuluta esayidi eyo. Kakati nno bwe nti bwenkoze kakasa nti no vidiyo ogituweera like kw'ossa ate n'okusubscribinga ebisigadde obitulekere wano ku Jamina TV ngenda kubeera nga nkomawo mu maaso eyo katono nnyo bwe nti.